kumacha nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati ebyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Tugezaako okulaba nti tukozesa eddoboozi eryawamu okufuna obwenkanya oba okulaba nti kuba mama w'omwana yalaga nti omwana we bamumuddize tabanja mufu tabanja mulamu wabula bamuzze kuba yategeera nti yakola ki yafa naye bamumuddize amuwumuze. Waliwo Rashmi mutowe ku ssomero baatuuka ne bakuba n'essimu ewaka ne babuuza nti Rashmi ayina muganda we yafa kwegamba nga amulabikira okiraba naye ate omwana ye ng'obumanyi muto talina kyasobola kugamba. Amulabikira mu kiro nga yeebase oba amulabikira awo emisana. Maiti ya Fatumah newe njogerera kati tetulina we twali tugirabye oba nti eddwaliro lirino kifaananyi ky'eddwaliro oba nti maiti yino okuva le bagitwala mu ddwaliro bwati bwalabika mpaka kati teri alabanga ku Fatumah. Jukira yagira mama we for the first time after 1 week namugamba bamunyika muki mu gundi y'amazzi n'afa nga aziyidde. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Bagenda ne bakanga n'abaana eyo nti bwe bakuwulira ng'oyogera ku Fatumah bakuuze ewammwe. Gwali eyo ekyebuuzibwa nti okubonaabona okutulugunyizibwa okufa okusalaamu ensigo eri bannaffe bannyinaffe abali mu ggwanga lya Saudi Arabia kugenda kukoma ddi. Tutandise na kibuuzo tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukyali mu ssaga za Liima naku nga 3 emabega. Inbox yange badde erimu abantu abasoba mu 7 nga bampeereza ebifaananyi nga basaba ku buyambi. Ebifaananyi bino bye badde bampeereza bya mwana muwala Namugombe Fatumah yafiira Saudi Riyadh naye famire ye mikwano gye tebamanyi kye bazzaako. SB4 Media Tuggussa Enssonga sijja kulema nti tulina olukusa lwonna okukubira kampuni yonna oba okugjayo omuntu afiiridde Saudi wabula ffe ekyatuweebwa gwe mukutu guno tube nga tuyisizaako eddoboozi otuyisizaako eddoboozi ne lituuka eri eyo bekikwatako
oba oliawo Mukama ng'ayambye otufunire obwenkanya wamu n'okubeera ng'ensonga zino zisolovingibwa. Nze atudde emabega wa kamera yo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya Umar wali ku kamera wamu ne Kamada Albert ya editing ebifaananyi ebyo bitekamu kakala akalungi graphics omulungi n'okubeera nga ate tutambuza emirimu gino. Twebaza Mukama nti abatukirizaamu tukyalina nawe gwaliyo osobola okutweyungako. Sometimes abantu bajja mu inbox kitutwalira ebbanga ddene okwekenneenya naddala ensonga z'abannyinaffe bano mwe be baliise bakadaama. Tugenda okupostinga ekintu nga tukinoonyerezaako. Bwe tuba tukinoonyerezaako tunoonya famire y'omuntu oyo n'atunnyonnyola embeera weeri. Kye kimu ekyo kye twewala kwe kupostinga omuntu tumala okupostinga nga tutulwaddeyo information enfu. Bingi mubikoze bannyinaffe ne mwebika ne mwewamba bitaddemu ebyobufuzi. So abajja mu inbox zaffe mu comment simanyanga ensonga z'abakadaama tubaliko andi tuli wamu nammwe naye okumala ga postinga tukyasoose okiwa okimma amazzi. Tuzze ku nsonga za Fatumah. Ndi ne taata we yali badde taata we kuba abeera muwala wo maama atasobola Fatumah mukulu wange. So maama ali Jjinja. Nga mmanyi nti ennaku zino embeera si nnungi naye nga tubadde supposed genda Jjinja okumitinga maama naye era taata atugambye nti embeera gy'alimu si nnungi. Yayeta maama ye tabadde bubi mu mbeera nti kujjukira mu ddwaliro like 3 days twankava mu ddwaliro naye ng'abeera awo awulira empewo nyingi n'awulira nga talina maanyi mubiri tayimirira n'okulya talina appetite erya. Tugambe nti pressure yamukuba. Era pressure yamukuba kuba kati baatuuka ne bamugana n'essimu talina kozesa ki kozesa simu ate ne bamulimitinga nti tolina kwogera nnyo naye tebamugamba lwaki kiva ku ki. Abasawo be bamugamba. Kati leero ongezezaako nnyo mutuukirire n'aŋŋamba beka nkubuulire amazima mwanyinaze sirina ngeri yonna gye nsobola kugamba kuba sisobola kwogera nawe kumala ddakiika 5. Ekisinga kyonna mbikukwasiza ne Katonda y'anaasinga okumanya kuba nze simanyi kyenzizaako. Kampuni yatwala omwana yamutwala naye mu kumutwala sifunyeewo nnyo kituufu okusinziira n'okuva omwana lwe yakola ki omwana lwe yagenda. Then ekirala omwana yafa tetuganye okufa kubaawo naye twogera naye ku Friday ate ne ku Saturday ne batugamba nti Fatumah bamusanze mu nju ng'akoze ki nga mufu. Surprisingly kuba tewaliwo report yonna eraga nti oba yatukubira nga agamba ndi mulwadde anedda. Ne batugamba nti Fatumah okusinziira ku report nti bamusanga nga mufu ate report eva mu ddwaliro ne batugamba nti bamutuusa mu ddwaliro essaawa 4 n'eddakiika ezigwako ng'amaze okukola ki okufa. So nga yeezingiridde yeebakidde omukono ogumu. So embeera bwetyo bwe yatambula bwe twatuuka ku office ne twogera nayo office netusuubiza. Kati nnyo amawere ga Fatumah gano gabatuukako ddi nti afudde nga 6 lwennyini guno omwezi gwa January nga 6 Fatumah lwe yafa. Naye okuva kwolwo office yatugamba nti bwabawe 3 weeks to 4 weeks okureparating omulambo gw'omwana okuguza e Uganda. Naye okuva ku nga 6 leero tuli mu 21st 3 weeks oba 4 weeks tuba tuli beyond
kati tugenze mu myezi ebiri bw'oba otunuulidde tewaliwo nnyo purufu eraga nti Fatumah agenda kujja mu wiiki eno oba mu wiiki eyo. Nina omwana gwe nayogereddeko naye we Esaudi. In fact bakola ne WhatsApp group okulaba nga balwanirirako ku TikTok okwo. By the way, so kende bazala Esaudi ensonga zino muzeekwatiramu mwebale mwekyo nda ku TikTok okwo musubanga okuzitambuza. Bo bagambye nti baagala kumanya kiki ekituufu ekiriwo. Fatumah yafa buli kimu kiraga nti tebanamanya kituufu ge mazima oba biri mu process tewali kye babagamba bagamba nga beebuuza kiki ekiddako. Era nsuubira nti bwe guli ne ku famire ye eri wano e Uganda nawe tebamanyi kituufu. Wafisi eno gye yagenderako kampani gye yagenderamu mwagendayokko? Ku ofisi twagendayo emirundi ziwera. Kati twatuuka okulaba nga ne bw'ogenda transport mukiri costly ojja kutuukayo jasi bakugambe bugambi ate era oveeyo bakugambe bw'ogenda ku Mande ne bakugamba bye bagamba ne bagamba jangu ku Lwokusatu. Ku Lwokusatu bw'ogenda ne bakugamba tulinde ku Mande. So it's recurringly. Kati mama omwana alemereddwa tutuuse ne tuzitoowererwa. So tugezaako okulaba nti tukozesa eddoboozi eryawamu okufuna obwenkanya oba okulaba nti kuba mama omwana yaalaga nti omwana we bamumuddize tabanja mufu tabanja mulamu wabula bamuzze kuba yategeera nti yakola ki yafa naye bamumuddize amuwumuze. Amaze ebbanga ki Fatumah okuva lwe yagenda? Fatumah yagenda 2021. Which ali mu myaka ng'ebiri. Kuba abadde adda mu mwezi gwa kuna guno omwaka bwe yafiiridde. Nawuliddeko nti batoobe abalabikira. Ate Somu deni n'emikwano gye. Yes. Kubanga kati waliwo Rashmi mutoowe ku ssomero baatuuka ne bakuba n'essimu ewaka ne babuuza nti Rashmi ayina muganda we yafa kwegamba nga amulabikira okiraba naye ate omwana ye ng'obumanyi muto talina kyasobola kugamba. So amulabikira mu kiro nga yeebasoba amulabikira awo emisana ate jjukira buli lw'obeera possessed abasigadde baba tebategeera mbeera gy'oyitamu okitegedde naye bo bakulaba bulabi dende ne basensinga nti ono beka tali bulungi okiraba. So embeera yeeyo oluvannyuma ayogera kyabaalabye ye omwana nti ndabye muganda wange obwedda yaali awo okiraba. So n'emikwano gye abamu bali eyo Esaudi era neebaza TikTok group nga kwoteese n'abo bayina gundi wa family ba WhatsApp group ya condolence for Fatumah. Abaana abagiriko bonna mbeebaza kuba bakoze omulimu gw'amaanyi nabo tebatudde babeerako ne beebuuza kyekiddako. Amazima naffe ekiddako kitubuze. Kati ekyebuuzibwa omugenda wano ku woofiisi kampuni gyagenderamu babagamba ki? Office nga ku group WhatsApp group gye batuzimbira ne Joe omukulu Oscar nanyini company yateseko information nagamba nti tetutudde tulikola nnyo tufaayo nnyo ffe ngaffe omulimu gwaffe twakola ki twagukola kati tulinze ki report eva Esaudi oba ku embassy naye kati ngaffe twakoma tulinze bali bye bakola ki balina kye balagawo nti oba paperwork wuuno oba anything kye balagawo nga paperwork batuwaayo kawo tugiyite preliminary results nga ziraga omwana agenda okureceiving omwana nga azze Uganda ne ziraga passport number y'omwana ne ziraga n'obulwadde omwana bwe yafa
bagamba yafa bulwadde ki nti yafa kiziiro tekiganye kisoboka okubeera naye ku bbanga lyamaze Esaudi okufa ekiziiro tekyali badde ensonga gyali kuba si mupya tokiraba so tetujja kuwakanya ripooti gye bakoleki gye baleeta naate oluvannyuma ne baleetawo nti singa wabaawo any information muli badde mbokola ki okugibawa leading to the cause maiti yo bali bagibaweerezako mu kifaananyi oba newe mwali mugirabyeko maiti ya Fatumah newe njogerera kati tetulina we twali tugirabye oba nti eddwaliro lirino kifaananyi ky'eddwaliro oba nti maiti yino okuva le bagitwala mu ddwaliro bwati bwalabika mpaka kati teri alabanga ku Fatumah bagenda ne bakanga n'abaana eyo nti bwe bakuwulira ng'oyogera ku Fatumah bakuuza ewammwe kuwulira abaana nga babagamba nti abamu baba batandika okuba eliminatinga ku medias so nga bafurizinga za accounts zaabwe ne simanya nsonga ki era ffe Fatumah nzayogera nze nayogera ne Fatumah atuwishinga happy new year accountinga yatandika okubala zaali saawa 5 ez'ekiro dakika 5:05 n'abala ne tuyingira new year 2023 kumbe 23 eri kujja genda naye kitalo nnyo Allah musaasire naye yeye embeera eri awo surprisingly yafa naye ate kati obuzibu buli awo maiti y'omwana tetugirabanga nako naye tumanyi batugamba yafa era gwe twagala bamuzze oba mulamu oba mufu tumanyi mufu naye tebatulaganga maiti ye ekyebuuzibwa gwali eyo yali ku SB4 Media abaana bano abafiiridde Saudi ani alina obuvunaanyizibwa okubeera nga baza maiti bazadde b'abaana gavumenti nanyini kampani eyamutwala ekibuuzo kyammwe andi bwe kibeera nti gavumenti yaffe yerina okutwala obuvunaanyizibwa ng'obwo abakulu abatusingako mu nsonga zino ensonga eziri ku media muziraba ensonga zino mu ofiisi zammwe eyo gye mutuula zibatuukako we zibatuukako tukozeewo ki tuyinza obutajjawo kufa kwaba nnyinaffe abafiirayo eyo baana wano mu Uganda abantu bafa tuyinza obutakujjaawo naye tukoze ekimala okulaba nga bazadde b'abaana bano abafiira mu Saudi oba mu Dubai oba mu Oman baziika ku baana baabwe famire zaabwe tukoze ekimala okuba nga babaziikako wetwebuuzibwa nti ye bannange waliwoko ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga zino oba waliwo ministry evunaanyizibwa ku nsonga zino wetubanga ekituufu tukimanyi nga waliyokko ekitongole oba minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino oba muzira kisanga osobola okutulemako mu nsonga zino tusaba ku nsonga za Fatumah mutuyambe tugenda bawo essimu ya taata bona wena yena information esobola okutuyamba okulaba nga tuzza omubiri gwa mwannyinaffe Fatumah tusaba otukire ku ssimu eri ku screen oba essimu eri ku WhatsApp oba otuweerezeko obubaka bwa WhatsApp naye ate mu nsonga zino tusaba mulimu abafere nga ajja kulaba ennamba yo akubiraganye nti mumpeereze ssente bwe ziti mbikoleko otawata nabo tulina obbeegendereza kuba nabo mwebali oyinza okuba nga obadde tokimanyi so tugenda kusaba batusomere ku nnamba kwasobola okufunira abantu enamba eri 0774 53 81 99 tojeddemu 0774 53 81 99 so enamba eyo eri ku screen gy'owulidde taata asoma oyinza okuba nga gwali eyo olinako ko office gy'omanyi oba olinako omuntu gw'omanyi
asobola okutuyambako mu nsonga zino Fatumah addizibwe famire terina mirembe nga ovudde kwoli gwalabikira oyo muto we waliwo embeera endala yonna embeera weeri kubanga nga ffe bakojja b'omwana nabo tebateredde kubanga basiba abajjira mu birooto abagamba bakola ki jjukira yajjira mama we for the first time after 1 week n'amugamba bamunyika muki mu gundi y'amazzi n'afa nga aziyidde yamugira mu kirooto nga yamulabikira n'amunnyonnyola ensonga ezo nga bwe ndi kunnyonnyola n'amunnyonnyola ng'alabikidde maama we yennyini era maama we yaŋŋamba ekintu kino tibeeka nkubuulire siteredde olw'ensonga nti omwana yanzigira Fatumah yanzigira naŋŋamba maama banzitira muki banyinyika mu bathtub n'enfa okiraba so mu birooto bwati mu kifaananyi bwe yamulabikira 1-on-1 so kati so yo yekka nga bakojja b'abaana nabo tebalina ki mirembe ogenda okulaba omwana yeebase n'azukuka n'ayita Fatumah nvaako okitegedde ate tamanyi ne Fatumah tamumanyi tiyali amulabe mu bifaananyi naye ng'amugamba okitegedde n'agamba nze yazze mu ddinisa n'ayingira n'abadde nkuyita dadi n'antunuulira nga mukambwe n'afulumira mu mulyango nga mwana muto nga yayogera mwana muto myaka 5 ali mu top class so bw'aba nga ataanatera oba amulabikira like obeera ng'omutali possessed omulaba nga atandika kukankanirira n'asirika buli kyemukola kyona aba takiwulira aba ali kwoli ne oba omuyita n'ofiirako ositula n'omuteeka gy'omwagala naye nga takunyega kati then after minutes some period of time ng'ayeebase n'azukuka aba atuuyanya ennyo meaning that nti abadde mu struggle then ng'akubuuza daddy obwedda mbu muŋŋambye mbunze mbadde mulwadde kati olaba embeera eyo omwana oyo tateredde ate ffe tetuteredde ekiraba naye nga mazima omwana oyo gwe kikwatako yenna yali tuyambye omwana oyo bamuzze tumuwummuze tumanye nti Allah bw'atyo bwe yasalawo naye ekyo kyo kikoze eki adiziddwe waka abadde akola ki abadde mu kiyumba kuba information gye nafunye nti abadde mu kyumba naye nga abadde wabweru naye nga agenda n'akola abadde mu kiyumba yalina omuwala omulala gwe yali akola naye mu Filipino gwe yali akola naye so mu kufa kwe subira wa baali basula n'omu Filipino oyo mu rumu yemu awo saategeera kubanga ye bakugamba nti Fatumah lwafa omu Filipino yali asuze mu rumu ya bosi waabwe omukyala mbu yali mulwadde nga yeebaseeyo so meaning that there is some hidden logic behind her death nekyo si kyekikulu mu byonna tutunuulidde kuzza mwana ebirala nga tubitadde ku mabbali twaliyambye era tusaba gwe kikwatako mu buwombeefu obw'ekitalo batuddiza omwana tusaba ne kampuni eyamutwala eyongeremu ku maanyi kuba nze I think nti kampuni ene eba n'enkizo nnene nnyo ku magenda g'omwana n'okudda and era nga si mu bubi naye ebeera ne connections ez'enjawulo okuba nga omwana ono asobola okuddizibwa kuba nsuubira nti kampani zino we zikwatagana buli ne babaŋŋana ku magezi tugeze kampuni egyo tulajja kwogera eyamutwala neekira ku kampuni ya gundi negundi negundi nebagamba nti nina omwana ali mu mbeera bweti ne bweti twetaaga okuzza bode ye I think we beegatta omubiri gwa Fatumah gusobola okuddizibwa andi nammwe bwe bannannyini kampuni kino kiba kirongoosa ate emirimu gyammwe kuba singa bannyinaffe bagenda ng'agenda yafiirayo agenda yalwalirayo bwe baagala okutta bwe basalamu ensigo sisuubira nti mwaka nga gumu wanabeerawo omwana ayagala okugenda mu Saudi buli bikolwa bino bijja ne mutavaayo kugonjola nsonga zino
I think kiba kitta n'emirimu gyammwe. Tusaba kuyinza okuba ng'oli eyo ng'olina kampuni etwala abantu e Saudi naye ng'olina connection. Tusaba kasitesimu eri ku screen okwo. Tusaba n'obuwombeefu bambi mutuyambeko ku nsonga zino. Sigamba nti tuzze kuba ataakinga kampani ezisinga obungi zitya okuba ataakinga. Abantu tutte mu mawulire mutattana linnya lyaffe kuno si kwataakinga kusaba. Taata nga waagambye nti tusaba bode ya Fatumah eddizibwe ewummuzibwe ku bijja bya jjajja waabwe. Wabanga akomyewo era tuba tuzika Bali. Okay, katusabe Mukama atuwe ekisa. Tusuubira nti nga tuze ku SB4 Media ate sooka tunaafunawo ku kale ka step akalala ne bannaffe bayongeddeko oba naayongerako abalamba ku TikTok bunaayongerako ne tubanja omubiri gwa mwannyinaffe obuuli awo tusobola okufuna obwenkanya ne gukomawo. Tumanyi si kyangu naye ate nga Mukama ayagadde kibeera kyangu. So tusaba Taata Mukama abagumye. Tunaafuna budde tujja kugenda maama tumukyalireko. Baganda ba Fatumah Mukama abagumye kuba embeera gye mulimu si nnyangu. Kufiirwa omuntu nga tojjanjabye nako nga nekyafudde ekituufu tokimanyi nga n'omulambo togulabye nako nga n'essuubi ly'okuba nti anadda ne tumuzika kutolirina embeera tebeera nnyangu. Tusaba Mukama abagumye tubeera n'okukkiriza nti Fatumah ajja kudda era tujja kuba nga tumuwerekera tujja kuba nga tumuziika. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugese Bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga. Gwe wenna omwana ng'oli mwana mu Uganda ng'opulananga bya kugenda bweru naddala e Saudi ng'eyo wala programu zino kikyofunamu kiki ekikujjira mu bwongo obwo. Uganda temuli mirimu ne before nga tonnagenda kuba tetusobola bbagaana kugenda bulimu ayagala okuba obulungi. Abantu abasinga obungi bannyinaffe ne baganda baffe balowooza nti wogenda bweru oyo kyekigenda okyusa obulamu bwo. Tetukiganye busobola okukyusa obulamu bwo oba okutwala obulamu bwo. Ffe nga ffe tugamba before nga tonnasimbula tusabe nnyo oba tugatta famire ennamba ne bakusabira nga tonnaba kusimbula Mukama kuteeremu obwangu. Tulina kwesabira kubanga byo si byangu. Naddala Saudi eyo Omaani si byangu. Bannaffe abaliyo nga bali mu mbeera ey'obunkenke, embeera ey'okucunyizibwa, ey'okutulugunyizibwa, tusaba Mukama batukuumire kubanga temulina musango mwagenda kukola. Gwasuubira okugenda oyinza n'okuba ng'ositula nkya olwalabya akatami kano ng'ositula nkya funako obuddakiika osabe Katonda yonna yonna gy'ogenda akuteeremu omukisa gy'ogenda kuteeremu obuwanguzi wamu n'akasente k'okukakola okafunemu ekyamakulu ekikututte. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugese Bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga mumala aliko kamera ne kamada Albert edita waffe. Bannaffe tuteekamu akasente baziwa and Sons tubaagala nnyo basanga wa Mukwana Arcade bakwete ebikozesebwa mu kisenge omuli bed covers, pillowcases, blankets, duvet covers, shulax, ebitanda, ebifaliso buli kimu kalonda yenna akwatagana ne beddings beyune bannaffe baziwa and Sons bakola delivery paka ewo ku mulyango bakubirako ku simu ezo ziri ku screen basangibwa ku Mukwana Arcade ojja okubasanga tojja kubeera nga ate wejjusa ne bannaffe ba ssente butto gwe wenna ng'oli mu nsi zino wammanga omuli Canada, USA, UK, Germany ensi bwe zityo ng'olina obuzibu obw'enjawulo okuzimbyeko akayumba
ononyeza emirimu giganye, ononyeza empapula ziganye, famire yo erimu obutabanguko, watwala omukyala oba abagwa omukyala omwami yakutwala eyo n'akufuukira ekizibu, bizinensi ziganye, olina abalabe. Kwira bannaffe aba ssente butto, simu yeri ku screen okwo, balina solution yo. Omukubirako alina amaanyi ag'enjawulo okuva eri Katonda, osomera kasimu kiwalise ng'okulagula n'akusoma ebizibu by'olina n'akuwa ne solution obivuddemu otya. Ssente butto gwolina okukubira, tojja kubeera nga ate wejjusa. Obeere bulungi, mwerabe.